abamanyi baayawukana ziri mmeka? Nimpa endowooza eyange nti nze mu kulaba okwange ndaba ennaku ezo ziri mmeka? 3 oluvannyuma lwa Idi, bw'ogattako Idi ne zibeera mmeka? 4. Nimbawo ensonga ku lwaki nalondawo okubanga ennaku ezibeera mmeka? Zibeera 3. Twagamba nti olwaleero tugenda kulaba ku lwaki ennaku ezo tezisiibwa. Naye bifo nga tetunnategeera nti ku lwaki ennaku ezo tezisiibwa, ekitegeeza mba ninga alonzeewo endowooza egamba nti tezisiibwa. Siba kiri baganda bange? Ninga abalonzeewo ekigamba nti tezikola ki? Kati nze okulondawo nti tezisiibwa nga sinnakubuulira ku lwaki mbeera selfish n'enkulembeza kyange. Kati kankuwe bye bagamba ku nnaku ezo, then either weeronderewo kyogenda nakyo oba ogenda n'ekyani n'ekyange. Naye nga sibadde selfish, oba olondawo kyoba ogenda nakyo. Abamanyi baayawukana mu kusiibwa kw'ennaku ezo. Zisiibwa oba tezisiibwa? Twamala okutegeera oba 3 oba 4. Tukakasa nti bwe tugamba 4 olwokusatu lwo terisiibwa nga beegasse lwe lwaidi. Bwe tugamba abagamba nti ziri 3 kiba kitegeeza bagamba 2 ng'olulyo olusooka terikola ki? Olwaidi lwo tebalwogera kubanga lwo tulisiibwa olw'okwegatta kwabaki? Kwabamanyi. Kakati zino ennaku ze tuyite ez'okkalirira ennyama tuzitunuulira bwe tuti. Abamanyi baayawukana, endowooza ziri 3. Ennaku ezo zisiibwa oba bbe? Ntegerekese. Ennaku ezo zisiibwa oba nedda? Endowooza ziri mmeka? 3. Endowooza esooka egamba tezisiibwa totale. Tezisiibwa totale. Ennaku ezo 3 tokkirizibwa kuzisiiba. Eyo endowooza ya Ali. Abu Hanifa, Ali radiyallahu anhu, Abu Hanifa ne Ibn al-Munzir bowaga nti ezo ennaku tezisiibwa totale. Oba ntegerekese bulungi nnyo? Ennaku ezo tezikola ki? Tezisiibwa. Eyo endowooza esooka. Endowooza ey'okubiri, zisiibwa totale. Buli omu akkirizibwa okuzisiiba. Eri opposite y'eri totale nayo. Zisiibwa tezisiibwa. Bano baga nti zikola ki? Zisiibwa totale. Ntegerekese? Zikola ki? Zisiibwa totale. Eyo endowooza ya Maliki. Amru, ne emu ku njogera za Ahmada baga nti ennaku ezo zisiibwa totale. Kitegeeza bw'omala Idi enkulu oli wa ddembe okusiiba enkya olunaku lw'oyagala. Ntegerekese? Luyinza okuba nga Idi ebadde Lwakusatu n'osiiba Olwokuna. Idi enkulu ey'okusala ennyama kwegamba bali abaga nti tezisiibwa totale. Ekitegeeza ne bwe luba Lwakuna tokola ki? Tosiiba naziri, toliira mulamanzaane, tokola ki? Ntegerekese baganda bange? Totale, tewali kisiibwamu. Bano baga totale, siiba kyonna kyokola ki? Kyoyagala mu nnaku ezo. Endowooza ey'okusatu,
Abdallah mutabani wa Amru, Abdallah mutabani wa Umar, sorry, Abdallah mutabani wa Umaru, ne Muhammad mutabani wa Sirin, bagamba nti omuntu azisiiba nga ali Makka gwe twagamba mutamatti, mujjukire twandooza twakyogerako twagamba nti omuntu ayagadde okugatta hijja neki ne umura, fasiyamu 3 ayamin fi lhajji wa 7 idha raja'tum tilka 10 kamila, asiibira Makka ennaku 3 neeno bwajja n'asiiba meka neziwera ennaku 10 okusinzira aya bwegamba. Ebbanga lyamalanga talina kyawaayo, bwawaayo wabula bw'aba tawaddeeyo asiiba aba talina kye tuyita hadi, talina kirabo kyagenda kuwa, talina nsolo gy'asaze. Kakati bonga bagamba nti omuntu ali e Makka n'atafuna kyawaayo ng'ayagadde okugatta hijja ku umura, oyo yaasiibirayo ennaku ezo. Wabula gwali eno ewaffe atali Makka, gwe tokola ki? Ati kitegeeza bonga baga nti zisiibwa aliwa ataliyo takola ki? Bo balinga bagamba abalala nti ali e Makka n'ataliyo bonna tebakola ki? Abali baga nti ali e Makka n'ataliyo bonna bakola ki? Basiiba. Endowooza ziri 3. Ntegerekesa bulungi nnyo endowooza ezo 3. Kaakati bawa bwino ki abagamba nti ennaku ezo tetuzisiiba, abagamba tuzisiiba, abagamba zisiibwa ali Makka yekka? Ntegerekese endowooza esooka bwino waayo wa mirundi 2. Endowooza esooka bwino waayo waki wa mirundi 2. Asooka hadisi zitulaga nti ennaku ezo nabbi yagaano zikola ki? Okuzisiiba. Mu hadithi ya Ahmada ne Nasai Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba temusiibanga ennaku z'okukalirira ennyama za kulya na kunywa. Temusiibanga ennaku z'okukalirira ennyama za kulya naki na kunywa. Era Abdallah ibn Amr ibn al-As yagenda ewa kitaawe n'amugamba jangu tulye, aga nsiibye n'agamba mwana wange beera serious, mujjukire ndowooza, agamba mwana wange beera serious puli jantulye, zino ennaku Nabbi sallallahu alayhi tugaana okusiibiramu n'atugamba tulye tunywe, zino ennaku za kulya za kunywa na kujjukira Allah. Kati ekyo nga kitegeeza nti oyo bwino n'omulala alinga oyo atulaga nti ennaku ezo tizikola ki? Tezisiibwa. Zonna bwe hadisi gye ziri nga ntuufu zituka, kubanga hadisi ya Ahmad ne Nasai ntuufu ne Sheikh al-Albani yatugana ntuufu n'agijjako buli kyonna ekisobola okubeera nga kitugaana okugyesembesa. Kati ekitegeeza nti hadisi zitulaga nti ennaku ezo za kulya za kunywa. Ate teyagamba nti za kulya n'akomawo, walaga nti la tasuumu ayyama tashriq, temusiibe ennaku zaki z'okukalira ennyama. Yagaana. Kati ng'okugaana okwo kutegeeza nti ky'oba okoze kibeera kibi. Tegerekesa baganda bange. Kakati hadisi etulaga nti okusiiba ennaku ez'okukalirira ennyama tekikkirizibwa, era ennaku ezo za kulya za kunywa za kutigida. Tuli fenna baganda bange. Oyo bwino asooka. Bwino owookubiri, Ibn Rajab yatugamba luli, twalabanga Ibn Rajab atugamba nti
ennaku ezo za nti Lodi waffe hijjayo tugikoze eki hakati bwe tubeera nga tugimaliriza ne tugimwanjulira nti ekoze eki ewedde ng'ate twagamba nti omuntu tagenda mu maka tagenda wantu tagenda mu kifo ky'oyo ow'ekitiibwa n'avaayo ngalo nki ngalo nsa ate bwe tugenda okwanjulira Allah nti hijja ekoze eki ewedde ya rabbi gikkirize hakati ayina naye okutuwaayo katuwadde igate point nti bannange mwebale okutwebaza kwe kutukkiriza okuba nga tubeera mu kabaga ate embaga etaliimu kulya etaliimu kunywa ebeera tewooma kakati n'atugamba nti mulye munywa kubanga muli muki muli mu mbaga embaga etaliimu kulya etaliimu kunywa eba tejja kubeera mbaga kyobola nabbi ne bwe yatuuka ku mbaga ezaffe yagamba nti muleetemu okulya mukole akabaga nga kalimu okulya n'agamba nti awulim walau bishaati ne bw'oba oli mwavu otya at least funayo akasambi kaki k'embuzi oliise b'osobodde kirwa ku mbaga si ishu kuyita bantu bangi yita b'osobola okulabirira kati eyembeera nti olw'okuba tuba tugenze mu maaso ga Mukama Katonda nga tugenze kweyanjula oyo bwina atulaga bulazi nti mbutuufu omuntu ali mu nnaku ez'okukalira ennyama ate tojja kukalira nyama gy'otalyako onaategera otya nti ekaze onaategera otya nti ekaze nga tokoze eki nga tosise ku kifi ati awo obusiraamu kye bwatugamba olulimi lugeza munnyo naye kanti ekaze olina kusikana maki namannyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti kola byokola naye olwo olunaku tokola ki tosiiba kubanga lwakujaganya ate kyenjagala mumanye nti olunaku olwo terutera kuwoomera nnyo bannyinimu kati ennaku zino eziddako oluvannyuma idi tetera kusanyusa bannyinimu ennaku ezitera okusanyusa bannyinimu zibeera zino eziddako after idi zino ennaku eza idi bw'obeera ng'oli mugagga bonna baabajjawwo you have no time for your people toyina time na family yo gundi azokulaba bamaze okusaala tugende owagundi bonna ni bajja ni mutuulaawo ni mulya oli bize musala nte oli bize musala mbuzi get my point onaafulumako ddi n'abantu tojja kulekawo bagenyi abazze okusaalirawo mwanyoko yazze kulirawo idi mukodomu yazze kulirawo idi mukwano gwe yazze kulirawo idi onaabalekawo otya ogambe nti kantambuleko ne famire yange ojja kutuula wano ate totudde nabo bali bunaayira naawe oliwa bunaayira oli n'abagenyi kakati olwabo olwayiri lwoyinza okubawa ze zino ennaku after ki after idi kakati ate after idi ogenza ozibawa ate osiibye la ilaha illallah munfunye hikima mugirabye akati awo aga nti tosiiba kubanga wano oli biza ogabula bagenyi oyinza n'obutalya ku mmere mukimanyi nti omuntu abeera n'omukolo ewe n'atalya ku mmere toyinza nagirya n'okuwoomera tekuwoomera n'akaseera akagirya tokalina naye after 2 days mumpe ku ki exactly kakati kyobava bagamba nti after idi omuntu tasiiba asobole okulya ne ku mukyala we kafumbye kubanga during wano ida ali bize n'abagenyi afulumyemu oba ayina abagenyi bwana butu kakati hikima nabbi sallallahu alaihi wasallam nzigenda bawo nti eri iburaja baje tugambye tugenze kwanjulira Katonda nze ngamba Ssekkadde nti ate olunaku oluzibu lwakusiiba after idi kubanga naawe olwogenda okulyako kaki ku kamere osobola okubeera n'abantu kubanga luli wabadde n'abalala sibabo kakati olw'okuba nti omuntu awaddeyo kubanga omuntu eva mu Katonda we yali atutonda omuntu buli lwawaayo kyasinga okwagala n'akituukiriza yeerabira himself aba takyejjukira kasaafu nakyakola ki kyayagala omuntu kasaafu nakyayagala ye nga yeerabira you can forget yourself kasoofu nakyokola ki kyobola nti omuntu ayinza okufuna kyayagala
n'agwa n'eddalu. Omulala yafa. N'afa. Omuntu bw'afuna kyonna ky'ayagala yeewaayo. Kakati olw'okuba nti ono amaliriza hijja, idi mugimaze, musaze ekisolo. Get my point? Olabira ddala please nyanjudde owa Katonda. Ebiseera ebyo you can forget yourself. Toyinza nakuwoomerwa mmere. Kyebava bakuwa ennaku zino eziri after. You can enjoy your people. N'obeera n'abantu bo nemusobola okubeera awo nga toyina kikutawaanya kubanga idi yakoze eki yawedde. Kakati lw'ogenda okuwumulako kati tekijja kuba nti ate olunaku olwo olukola ki? Ennaku ez'osiiba. Noyagala okulya kamere kakutuuke muki? Mu lubuto. Waayi nkijjawa nti omuntu bw'amala okufuna ky'ayagala yeewaayo. Nkijja ku Uthman radiyallahu anhu. Uthman ibn Affan bwe yafuna ky'ayagala ne yeewaayo. Naga nti kanfe. N'agoba n'abamukuuma bonna. N'agoba n'abamukuuma bonna kubanga afunye ky'ayagala. Nabbi amuyise. Nabbi yamugaa nti sibuluka naffe ekiro. Sibulukira waffe. Uthman n'asalawo afe. Ebyokukuuma n'abivaako. Era n'asiiba. Aga nti mbaleke banzite. Kubanga mfunye kyenjagala. Ngenda kusiibuluka nani? Na Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ntegerekese bulungi nnyo. Kijja kitya. Uthman yalina ebintu ku nsinga Allah yabimuwa yekka. Nga tewali yabifunako. Buli omu yalina ebibye. Naye Uthman alina ebintu bye yalina nga tewali yabifunako. Sigambye nti yali mugagga oba yali mufuzi nga bwe mugamba ky'otombuuza ku Sulaiman. Sulaiman yafuna obwakabaka n'obwannabbi. Naye alina by'ataafuna. Biri byalimu obwakabaka na bya ssente. Uthman alina ebintu ebibye nga ye yabifuna yekka ku mulembe gwaffe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate yalina ekimu ng'akifuna yekka ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ate najja n'afuna ekintu nga ku nsi yekka ye yakifuna. Tewali muntu yenna yakifunako kuva Allah bwe yatonda Adam mpaka ku muntu alisembayo. Uthman radiyallahu anhu yakulira mu nnyumba nga beesobola. Uthman bw'akulira mu nnyumba nga yeesobola, Abubakari bw'amala okusiramuka yaga nti nzija yaani anaatutaasa. Ntegerekese. Nzija yaani anaatutaasa. Yatunula abantu bonna nga Umaru tajja mwetaaga nnyo kubanga Umaru ali wala. Yeetaagako omuntu ali mu lulyo lwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Eyali akasiramuka olulyo lwa Nabbi yali mwana muto Ali. Ate Umaru wadde mu Kuraishi naye nga taweeyinga nnyo financially ng'ayagalako omusajja gwe boogera olulimi olumu. Get the point? Nga bajja kwogera eby'essente nga babitegeera. Abubakari bwe yamala okusiramuka bw'ati, Nabbi bwe yamugamba nti siramuka n'asiramuka, n'ajjayo essente ze yalina emitwalo 4 n'agiwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti obusiraamu butandikira okwo. Bwe yali avaayo bw'ati n'aga nti nina okunoonyeza obusiraamu babinywera naye ngambye ani? N'aga nti ayinza okutegeera olulimi lwange. Uthman ono tutegeeragana kubanga is rich am rich. Tutegeeragana mu luki? Mu lulimi. N'agenda yali tannaba kutuuka wa Uthman. Uthman agenda okuwulira Nabbi ono. Uthman tannaba kumuwulirako biwanvu kubanga yakakola ki? Yakatumwa. Wabula nga bamanyi nti wali omuvubuka ono ow'amazima. Bamanyi ku kitundu kyonna nti waki? W'amazima. Uthman radiyallahu anhu ekyamukutula agenda okuwulira nga wano okusiramuka tekunnabaawo okukwe.
nga muwala wa nabbi afumbiddwa muwala wa Abu Lahab, mutabani wa Abu Lahab, Utuba ibn Abi Lahab yewasa muwala wa nabbi gwe bayitanga Ruqayya. Naye nabbi bw'amala okutumwa Uthmani kyamunyiga nnyo kubanga Uthmani yali musajja mugagga. Abagagga bamanyi nti buli kirungi kirina kubeera kyabwe. Don't blame them. Kyebakolerera kyebakolerera nga mwewunya. Abagagga ki ekibakoza? Kubanga akwata poloti ezizo 3 n'ateekako ennyumba y'emu. N'abeerako n'ennyumba, n'abeerako n'olujja, eddiiro nga limala ennyumba yo gwe gy'okola ki? Gy'oyagala. Nga lisinga n'ennyumba y'obunene. N'akola olujja n'azimba ennyumba, n'omuga nti naye kufunanga at least kikyanoonya kubanga okusingako kitegeeza kukozesa ebisinga ebiki? Ebibyo, ye sunna ya Allah. Eyo sunna ya Allah tembanenya kubanga balina kye tutalina. Ekyokuba nti buli kyonna kirina kubeera kyabwe. Ekirungi kikye ate naawe yalina okukukolera gwe kyogenda okukozesa. Gwe kyoyita ekikyo kyovola nti ye bw'azimba ennyumba nga nnene n'azimbayo ne apartments abateesobola basula omwo. Kati yasula wanene newoosula gwa watono wawe y'omugagga. N'avuga emmotoka ye nga nnene bamuvugira eri emabega tawuliziganya na driver mpanvu nga ne kamunye gy'olimu yiye. Mwabeenyize 14 mwenyigiddemu yiye. Ye tayagala kumunyiga. Nimwe n'abagulira gati museemu 14 ne babanyiga. Kati weeyagalira wawe ne bakunyigira wawo. Wosula wawe gyogenderamu yiye n'ekizimbe kogenda okukolera kiki ne gyogenda okusula wawe. Era ne batukikiiganya ne bodaboda zaabwe. Kasova mu taxi okunyiga noga nti kati ntuula nzeka ku boda era nayo yiye. Kiki mwewunyiza ki? Mukirabye? That is why buli kyonna kirina kuba kiki? Ku lwaki Allah byonna ebiri ku nsi bibye? Kubanga mugagga. Kati ono aradisiiwe ye khalifa. Mukitegedde kibagidde mu bwongo? Ye khalifa kyova olaba atawaana omugagga atawanyanga ebyemitawaanya byonna tikuli kiki. Kati musanga abagagga batawaana ebizimbe babigula naye bo tebasula njala. Be bali mu pulaani tugulire abantu bakole naye nga si be bakoleramu. Ngabula nti Katonda atulabirira nga tibuli mwana we, tibuli wa luganda lwe, n'atuwa okusula wallahi nga tetadira muziro gumu naye talina muziro. Teyebaka naye teyebaka ku lwaki? Ku lwaffe atulabirire. Bambi buli kalungi n'atakeewa afune obudde obutulabirira kyolamini hikima okuba nti talina maka talina mukazi kubanga ojja kusanga ali bize yagenze buko kuziika alina kubeera alaati waali la ta'khudhuhu sinatu wala nawm teyebaka. Kakati bambi ono omugagga olw'okuba nti ye tasobola buteebakako obuntu kajja ye bamugamba akendeeze bukendeeza. Okwebaka ffe tusobole okuwangaala kubanga senga omugagga abeeranga mutima. Ebiyumba byonna bwe byebaka mu muntu n'obwongo ne buwummula omutima gulina okusigala nga gukola. Bwe gwebaka oyo omuntu afudde. Kati omugagga bwe yeebaka tuba tufudde. Kyola Katonda yabateekamu akaagala okukola ffe ne twogera bye twogera byonna bye tutamanyi tebakuta tebeebaza Katonda nimbeera n'ebyo ne siwumula. Kati bw'anaawumula gwe ddayo omanye ye bwe yali tannaba kuzimba nnyumba ye yapangisanga nga tannaba. Kakati gwe atannazimba nnyumba yo onaasulawa alina okuzimba ye ez'abapangisa gwe n'osobola okufuna weebaka.
nga naye bwe yapangisanga nga tannazimba. Kati alina okuzimbira abaana abato abatannaba kuzimba zaabwe. Kati omugagga talina kwebaka. Kibula Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ekigambo ng'akyogera mu kuwaana so si mu kunyooma. Yagamba nti obinadamu bw'afuna olusozi lumu olwa goldi ayagala olw'okumeka olw'okubiri. Si mu bubi nga bw'olaba nti bw'otegeera topiki emu oyagala okutegeera topiki ey'okubiri. Kyava tugamba hadisi ya Muslimu nti abantu babiri tebakkuta, omuyivu n'omugagga. Omusomi n'anoonya ssente tebakkuta, kubanga bwe bakkuta ensi eba efudde. Omuntu alina okusigala ng'asoma kubanga waliwo ebipya ebijja. Katolaa twali tutumanyi covid yazze era n'abasawo ne bagabatwala okubatendeka engeri gye bannajjanjabamu ki covid. Senga baga twamala okusoma ffe tetwongerako. Ekitegeeza abantu mu nsi yonna baali badde bakola ki? Kati batraining engeri gye baziikamu n'olabira ddala nti training erina okubeerawo. Kakati ekyo nga kitegeeza nti n'omugagga bw'alina okubeera. Kati era kati bo banoonya kukyusa nvubo, balina kukyusa maaso. Covid yatukoseze bwa tulina kukola tutya, era bajja kutuula bo nga babinywera balabe tukola tutya. Kati Katonda bw'atyo bwe yatuteekamu ekyobutakkuta tusobole okulabirira ebiki ebitonde ebisigadde. Kati buli lw'osuubira nti bw'onaafuna ku ssente jja kukkuta, weeyagale nga tonnafuna ssente, kubanga toyinza kwebaka ssaawa zezimu n'ezaffe ez'abaavu n'osuubira nti ate onaabeera mugagga. Ekikwawula ku ffe kubanga gwe tuweebaka nga ffe twebasa n'osituka n'otukolerera. Bwe tuneebaka ffenna gwe mutima gwaffe, ffe tetulina magezi gasobola kwerabirira. Sisobola kwereetera factory ya Panado, sisobola kwekolera kino buli kyonna okinsanza wano. Gwe n'ogenderera Japan n'opakira emmotoka 5 n'ozireeta. Nze ninjigula wano muki? Ninjigula wano mu Boni ne neeyagala mu kibanja mpola, n'ogivugamu n'ogikoowa n'ogisuula. Nze ninjironda n'ozimba ennyumba mw'otasobola kwebaka nga gwosenga tooka waweramu ruumu nze mwensula n'oginzimbira ruumu yiyo. Tolina magezi gampa ssente buli lunaku ojja zimpa ku mwezi. Tolina magezi geyawulyawo onaasula wentaddewo temukyusa. Onaasula wano, onaasula wano, onaasula wano, finished. Temutegeera mujja kuyombagana, buli omu n'amuwa mita ye ey'amazzi. Era ffe tusanyuka ati ennyumba zaagundi nnungi, buli omu alina mita ye. Yamala kutulaba nti we don't understand. Gwe mubuuze ewuwe buli mwana alina mita ye, buli lumu eriko mita. Ku lwaki eyange buli omu anterako mita? Kigeze tetutegeera. Tetukola ki? Tetutegeera. Kakati yeye embeera nti Abubakari yayagala nnyo afuneyo omuntu gwe bategeera oliki olulimi. Kati Uthman ono olw'okuba amanyi byonna bibye yali ayagala nnyo okuwasa abaana ba Muhammadi nga tannabeera na nabbi, kubanga baali bampisa. Ate ekirala ng'abazaala naggaga, amazzi gaagala kukulukutira gye gaali gakoze eki? Gye gaali gakulukutidde. Ayagala mugaga munne abazaala e Khadija, boogera lulimi lumu nga yeetegese ejja kuwasa muwala wa Khadija. Kati tiyayogera kubanga amanyi nti birina kuba bibye. Nja musanga wenaasanga Khadija naamugamba, agenda okuwulira nga muganda omwana wa Abu Lahabi yasooseeyo n'omugamba nti Muhammad yafuumiza muwalawo. N'abuuza Uthmani, yabuuza nti ani yamuwasizza, ng'alaba teri asobola kukola ki? Kumuwasa, kubanga nyina Khadija mugagga. Agati ani yamuwasizza? It can't be. N'omugamba nti Utuba mutani wa Abu Lahab yamuwasizza. N'agamba nti Utuba muwala wa Abu Lahab yamuwasizza nti maka okamusinga ssente naye kandowooze. Uthmani n'abeera bubi, n'asalawo agende yeebuuze. Mumpulire, n'asalawo agende yeebuuze ku maama w'omuto bamuyitanga Suuda muwala wa Quraish, kubanga nyina wa Uthman bamuyitanga Arwa muwala wa Quraish. Agenda wa maama wa Suuda, maama wa mulaba tali bulungi. Nambuuza Uthmani, ubadde ki?
kubanga naye amuyita Uthman kubanga nga bonna bawera maama we naye sente alina namuga Uthman abadde ki namuga maama nyinako stress ntono ne kampumuleko wano nawumula wabula nga nyina yakkiriza ddayo musiraamu namuga nti mwana wange nkubuulire nti stress ezo nze nalina stress naye waliwo omusajja eyanzijako stress namugamba nti ani naga nti omuvubuka oyo Muhammad byayogera bimalako stress ntimalako stress ntiye biki tiwaye awumbawumba abantu n'abagamba okuyisa obulungi alinga atuyigiriza charity gendayo okowulirize byakola ki byagamba kiyinza okumalako ki stress nagati natumya mumpitira Abubakari. The man is rich. Mumpitirani kumba Abubakari yasira mukadda. You get my point. Kati amuyitira mu kitu kimu nga mugagga munne tamuyita nga musiraamu amuga nti mumpitira Abubakari. Abubakari we bamugamba nti Uthman akuyita wallahi tiyatuula abaganda kyava bagamba nti bwe bambuulidde saatudde nga lwa mugagga olumbe oli waga bambuulidde saatudde nga lwa mugagga olw'okuba amanyi waliyo okulya. You get the point. Iroja oliwo jambuga nti nze nategedde nti gundi wallahi baade bagenda kumpa chai ya nemyo kunywa nga tukuwa kumata nga bamuwa amata eroga abagwa yalemeddwa okulyanga omufali mailo 10 ngakati ogenda kulyanga ali wano lwa mugagga n'olumbe ruba lwa mwavoga owaye muntereka amatooka awo mangu ngende nziike ngoma yeteri kyakulya njagala mkyala njagala kulyanga bukyali ngenda kuziika mumanya nti gwagenda okuziika muki mwavu bwabeera mugagga sijja kulya tugenda kuziika yayadi Uthman Abubakari bamugamba nti Uthman akwagala Abubakari n'atambula ng'ayanguwa ne Uthman bwabwe yamanya nti gwempisa naye mugagga naye n'atambula ng'agenda okumusisinkana nga ndi mugamba Abubakari mwagala ne Uthman naye nnyini n'atandika okutambula asinkanani asinkane mugagga munne namuga nti Uthman nti ulyotabange nti onjagala nti nonkwagala nyina byempulidde namugamba nti owulidde biki Abubakari neyefuula nga atakola ki atamanyi namuga nti owulidde ki nti mpulidde nti waliwo ebyogerwa bye sinnaba kutegeera bimatize subhanallah teyagenda kunoonya nabbi abimumatize yanoonya mugagga munne kubanga bagenda kwogera olulirimu azulanga nga ye yamatidde ayina wajja okumuyita nabbi watasobola kumuyita yaga nti dimpitiremu ndiramu nti obijewa namuga nti maama yabiŋŋambye yaga nti maama woloza ayinza okugamba ekifu omukazi mugezi kyayogera akitegeera amuga nti okumanya abitegeera gotolaba nti amasanamu getusinza temuli Abubakari yakyezzaako amasanamu getusinza temuli ng'ate tagasinza ye kyekiri kyembaga nti bw'oba oyogera ekibi okikola ki okyezzaako kioninga abantu bamanya nti you are with them. Ati Abubakari bwe yamuga ntola nti amasanamu getusinza tegategeera naga nti kati awo badde ogambawo ki n'amubuuza nti gwe maama we yakugambye eki namuddamu ndi maama we yakugambye eki nti maama wange ngambye ngende mukkirize naga nti ate obuusabuusa ekyo nnyongerako Abubakari yamuga nti ekyo nnyongerako namugamba nti kakati okay ntwala yakati yaga nti kangende yamuga akola ki ntwala alina munne bafune emboozi gye banyumya era bagenda banyumya bizinesi zaabwe n'atuuka mu maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallam Abubakari n'adda wali nabbi n'assuka naga nti Uthman ozze kkiriza naye olw'okuba nga Abubakari yali yamuyitira mudda tiyamubuuza nti nzikiriza eki yamuga nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah kubanga mugagga munne yamukoze eki gwe bw'osomera mugagga munno ddiiru teyeetaaga ate kubuuza bw'atuuka eri agula buguzi wamusomedde dda nti kikola ki kifuna kandi Abubakari yali amaze okusomera mu Uthman radiyallahu anhu bwe yatuuka ali Uthman yakkiriza bukkiriza bwe yamala okukkiriza n'amubuuza nabbi nti kiki ekyetaagisa era bwe yamala okukkiriza n'aga nti ebyange biwedde n'akola ekitakolwanga bambi Uthman radiyallahu anhu kubanga yali awera nga tasobola bulamu bwa kumunyigiriza bw'amala okusiramuka Abakuraishi bonna ne bagamba nti omusajja nagaga atuvuddeko tukoze tutyense tufudde kati
Kakati tumunyigirize wadde munagaga tukoleko boycott tetujja gula bibi. Tetujja kola ki? Osmani naga nti nanoonya sente zange kufuna peace not pieces. Sijja kubeera wano. Ye yasooka okusenguka mu Busiraamu n'asenguka ne famire ye. Yasitula abantu be ne mukyala wa Rukayya muwala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bagenda Ethiopia ng'omugagga yenna gyasengukidde tamanyiyo. Bonna basahaba ba Abubakari bannabbi bonna ne nabbi yennyini baali basenguka okugenda e Madiina teri yagenda n'abantu be kubanga gyalaga takola ki babalekanga. Naye ye yava ewaabwe e Makka n'agenda mu Ethiopia talinnyangayo wabula kubanga amanyi manepasi ekola ki ezitowa. N'asitula famire ye yonna n'agenda mu Ethiopia. Bw'atuuka mu Ethiopia eno bizinesi z'abantu zonna nizigwa. Ne bamwegayirira okudda. Ne bamwegayirira okudda n'ajeema. La ilaha illallah. Nagasidda. Abadde nga baga nti ate maali yonna agitutte gikozeseza eri. Lwali tubategeera vva lyeye. Naye bwe yasituka ne maali nga gye bakola bamuweereza eri. Baga tufudde ate Ethiopia egenda kulakula n'okutuyitako najjaaki atuyiteko. Musajja we tumuzze n'abaga asidda. Ne bamwegayirira nga tetugenda kugula walala okujjako ng'okomyewo. N'akomawo si kuba nti bamuguleko wabula nti abantu be bagenda kubonaabona. Bukuba baga tutadde wansi ebikola tetugenda kukola kugira nga omaze okukomawo. N'amanya nti ekitegeeza abantu bagenda kusafaringa kanzireeti yali selfish. N'akwata mukyala we Rukiya n'akola ki? Ne badda. Rukiya nga amaze okufumbirwa ni amaze okutuba. Kakati bambi wenjagala tujje bambi Uthmani wano bwe yamala okusiramuka Abakuraishi ne kibanyiga nnyo nga balaba Nabbi afunye nagagga omusiraamu ne baagala banyigirize Nabbi ne Abu Lahabi n'akwatagana ne mukyala we Maama Jamil muwala wa Harb ne bakwatagana nti naffe Muhammadi tumulumye tulagire mutabane waffe Utuba agobe muwala we. Ne bamunyigiriza Utuba n'agoba Rukayya nti bamunyigiriza wabamugoba. Uthmani naga ya Rasulallah ogamba ki? Naga bamugobye nti olowooza yali agadde ki mu nsi? Yali agadde ki mu nsi? Naga nti muwala wange mwagaliza kubeera bulungi. N'abuuza Rukayya kiki osinga okwagala mu nsi? Tukubeera bulungi. Naga nti waliyo obusukka bwennyina. Nabbi n'amuwa Uthmani n'agenda naye n'asenguka naye. Bambi bw'abeera eyo n'amala n'akomawo e Makka. You get a point. Nabbi sallallahu alaihi wasallam aba ayagala okusenguka era n'asenguka naye. Ne bagenda wa e Madiina. Uthmani n'aba nga asengusa olusenguka lwa mirundi emeka? Ebiri. Olusooka yasenkana omuntu we awo n'addirira Luutu. Luutu yekka ye Nabbi yasooka okusenguka n'abantu be. Nabbi Luutu. Kati ne Uthmani n'akwata ekyokubiri mu nsi yonna mu bakkiriza naye yasenkana abaki? Olaba obugaggala omutuusa mu ddaala erikola eby'abannabbi. Tiyali yeesobola n'asobola okusenkana abantu be. Ng'olaba otya ng'ogenze mu holiday n'oba ng'ofuluma mu hoteeri emu nga ne Museveni gy'ayingiramu ne Janati naawe ogenze ne mukyala wa Hamida Hasina. Oga nti nange empera. Era abakwaniriza wali ku reception oba bakwata ze Uganda bayinza n'obutakubuuza namba ya simu bagamba genda weebake. Era bayinza nti genda mu ruumu eri omukulu mwabadde ava. Era bamanya nti naawe oli diplomatic. Exactly. Kakati Uthman yatuuka ku ddaala n'abantu be nga Nabbi Luutu ye yaddirira Luutu okusenkana abantu be. Buli muntu yenna asenka tagenda gy'atamanyi kutwalayo bantu be. Nuno yali amanyi nti amanyiyo era ajja kusobolayo because of the money pass. Money pass categorize the people.
n'abazungu bagita money pass. Money pass. If you have money you can pass. Kuloza kwaki bagita money pass. Sabo na nyini luzungu kulwaki bagita money pass. Penenzi sasa ni wapi for the second time. Hedi masambulira kulwaki bagita money pass. Seka kulwaki bagita money pass go literature. And when you have money, you can pass. Muli muchogeranga mukijawa. Nge santa zigende ziragewa. Zani. Yes. When you have money, you can pass. When you have money, you can pass. Kakati Uthman radiyallahu anhu bwamala okubeera bwati akomyewo asenguse ne nabbi olwo asenguse ensenka meka biri bambi yalwana ne nabbi sallallahu alaihi wasallam entalo zonna okujjako olutalo lumu olutalo lw'e Badiri. Uthman tiyalulwana. Uthman tiyalwana Badiri. Ekyamugana okulwana Badiri mukyala we yalwala Rukayya bwalwala Uthman n'asalawo okusigala ewaka naye n'afinansinga Badiri. Yaliyo financially nga bwolaba nti omuko yenna wallahi osobola okutuukayo ng'oli tannakutuka ne bamujja mu ddwaliro nga wooli ne batwala omulambo ng'oli mabega ku piikapu etwala omulambo n'otuukayo ne basima kabuli nga wooli naye beebaza oli atazze na kuziika kubanga yabadde abifinansinga nga taliiwo temukirabangako nga tazze kuziika gwe beebaza gwonna tetema okwebazeko kyowadde oteeka okukola. Kakati gwe wali tebetaaga kwogerako. Ate ani yabeerawo gwobeerawo kubanga gwobeera owerekedde era kyova olaba muyingira mu tenti abantu bangi ne banjulako omu wetubadde tuli ne gundi atuuse mugala rabbi nze sinnaba tonatuuka. By repetition you are not there. Exactly. Kumukolo kwooli walala ku mukolo nga banjula soda bane watula no soda wali Katonda buyatonda nazilu nansema nazilahum buli omu mumuse waja. Uthman n'atuula ewaka n'ajjanjaba mukyala we naye raba olw'okuba yafinansinga nabbi yamugamba nabbi agenda okuva mu Badiri nga muwala we Rukayya afudde teyamusanga. Bw'ataasanga Rukayya nabbi n'anakuwala nnyo naga nti omusajja ono nyinza musasula ki atudde n'ajjanjaba muwala wange n'atagenda na mu jihaadi. You got a point. Namugamba Uthman ngenda kukubagiza n'ebintu bimeka bibiri. Ekisookera ddala nkutadde mu Badiri nga tewazze. Nkutadde mu baki? Mu Badiri. Ate nga ab'e Badiri balina enkizo nabbi yabata. Mukole kyonna kye mwagala ensi ebatadde. Allah yabata. Namugamba ekisookera ddala nkutadde mu Badiri. Ekyokubiri ngenda kuwa muwala wange oyongerwa kubanga yalaba yafiirira nnyo muwala we. Kati gwe weebuuze ebukoba kwongera ng'ono afunyemu ekizibu bakwongera obaga mwana waffe awonye. Bapulaninga kujjayo baana twali badde tumujjayo naye tumuteeka walina abaana bangi n'olaba nga bennyina batandika okufinansinga mwennyinaabwe ewuwo
abaana obawumula babagenda wabakojjaabwe olaba abaana kudda baleese bino baleese biri ekitegeeza you are nothing toliiwo era nga bato tuyambye etya gundi natula abagaga nti katugwa mu office nze nja kumweza shopping ne motoka tujjamu ku video agenda alaba abaana era naye bw'aba ayanjulwa bw'atuuka eri ku ssomero tayogerayo liryo gwe taata waabwe ayogera ali akojjaabwe gundi yaŋŋambye neeta abaana bano ndozo bayegedde naawe tigundi nti mbaleka waba yagambye baleka ajja kuŋŋamba eri tica nokkiriza nga tanaana kugamba n'olwokuba bagaa nti gundi yabakoze eki yabasindise boogera linnya lyoli mugagga gwomanyi nzi teryayogera linnya lyange kakati Uthman nabbi yamuga ngenda kuwa bimeka ekisookera ddala nkutadde mubaawa mu Badiri nga tolulwanye ekyokubiri nkuwadde muwala wange okiriza Uthman naga nti ya Rasulallah nzikiriza era olwo Uthman n'atuumwa erinnya lye bagamba nti Dhunnuraini ayina ebitangaala bibiri kyekyokubiri kyeyalina abalala ate mu nsi yonna ekyo Katonda yakiwa ye yekka teri muntu yawasa bawala ba nabbi babiri exactly bonna teri yawasa bawala ba nabbi bameka babiri bonna abasooka mpaka ku nabbi sallallahu alaihi wasallam tewali musajja omu nga yawasa abaana ba nabbi bameka namwongera omuwala omulala gwe bayita Kulthum era ne balyoka bamuyita Dhunnuraini nti nanyini bitangaala bimeka ekitangaala ekya Rukiya n'ekitangaala ekyani Kulthum enkizo yagirina era nabbi sallallahu alaihi wasallam naye yennyini okutegeera Uthman teyamutegeereraawo nabbi okutegeera obusiraamu bwategeera Uthman ku mulembe gwa Umar nti Uthman kyeki naye ate nabbi y'okutegeera Uthman naye awo yali tannaba kumutegeera bulungi kyakola ki kyali yamutegeera mu lutalo lw'e Tabuk yamutegeera mu lutalo lwaki lw'e Tabuk nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okulwana n'abaroma bamukikiiganyizza nabbi n'akaaba amaziga ne gamugga mu kiwanga nga tasobola baroma bangi ne sente balina nnyingi nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamukikiiganya enjala yali nnyingi ng'eŋŋamiya ziyisiŋŋanya n'abantu mu kuggyayo ebikoola by'omuti kati nga zo zisinga abantu obuwanvu zeesooka ku biti abantu ne basobola okulinnyako kuki ate ku ŋŋamiya n'alinnya ku ŋŋamiya asobole ogisooka waggulu aggyayo ebikoola bifumbe mwaka gwali mu binnyo kyolaba abawala baguyita Amar Rimad omwaka gw'ogwa Brown nti ensi yonna yali nkalu nga ya Brown ntegerekese nabbi n'awulira ng'afa bamukikiiganya alina okuyimirizaawo eddiini naye wallahi bangi basahaba banafu essente tewali bayala nabbi n'abagamba nti muyingire mu muzikiti tusabe nanyini buyinza nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alinnya ku kituuti mimbali ya nabbi yaliko amadaala meka yaliko amadaala 3 nabbi n'alinnya amadaala gonna 3 n'agamalayo naga nti bannange muwanike emikono bonna basahaba ne babawakana tusabe Katonda aga nti ya rabbi abantu bange banafu ate bayala ate baavu naye eddiini yaggwawo Uthman bwe yalaba nabbi nga ayogera ekigambo buyala bwavu kiki nebuuza nti gaya agamba kiki ekigenda mu maaso kulwaki atuyita abaavu n'agamba nti ya Rasulallah yogera kyogamba Katonda subhanallah Uthman naga nti ya Rasulallah yogera kyogamba Katonda leka kukiyisa eri abaddu baavu obadde oyagala bakole ki ekyobugagga banafu oyagala bakole ki ekyamaanyi bayala oyagala tulye eki kyeki tulemye okulya sindaba everything is there because I have it nabbi n'atunulira Uthman naga nti ate ono gaya ali kuki ensi tagiraba namugamba ya Rasulallah
olina kyogamba mu byenfuna. Nabbi n'atunulira Uthman n'amubuuza kiki ekiyinza okwetaagisa. N'agamba nti ya Uthman gobadde oyagala kutuwaaki. Uthman n'agamba nti mbawadde eŋŋamiya 100 n'ebiriko byonna. Nabbi n'ava ku ddaala erimu ery'emimbali n'alaba ng'atuuse nakka n'atunulira Uthman nga tabitegeera. Amuwaati eŋŋamiya 100. Eŋŋamiya 100 zonna n'ebiriko byonna, ate nga sikuba nti zitwala zo zikomewo nazo zibagabidde. Akuwadde trera n'ebirimu ne trera. Nabbi n'ava ku ddaala erisooka n'adda ku lyokubiri. N'aga nti siteepu enkulu tugikoze eki? Tugimaze. N'aga nti kaakati ngenda kussaamu kukonvinsinga abantu bange basobole okulwana, kubanga ebyokulwanisa mbikoze eki? Mbifune. N'adda ku siteepu eyokubiri. N'aga nti Katonda wange abantu bange ekyokulya bakifunye naye njagala obawa amaanyi. N'amugaa nti ya Rasulallah, be serious, tell us what you want. Amaanyi gavaawo omutali sente, nkwongedde eŋŋamiya endala 10. Ziwaza mmeka? 2 n'ebiziriko. Nabbi n'ava ku siteepu eyokubiri n'adda ku siteepu esooka. Mimbali olwagita. Kakati omuyige nti bwe muba tusobye sente mu muzikiti, bwe zimala okuwera mutubuulire nti zino ziweze. Waliwo ayagala okgenda okusomesa abantu, twagala transport, temutubuulira mmeka ate tumusigala musaba mpaka. Nabbi yava ku ddaala n'aga nti ekyo kikoze eki? Kiwedde. N'ava ku siteepu eyokubiri n'adda kwesooka. N'asigala kwesooka n'atandika kwagala kuyigiriza abantu ate jihaadi. You get the point? Kubanga adda anoonya byanfuna mu jihaadi bifunise. Amaze okukubiriza abantu okulwana, kati ayagala bayigiriza balwana batya. Nakka ku ddaala erisooka n'aga nti abange basahaba mukkirize Katonda by'aba abawadde, mulwane mu kkubo lye, ajja kubawaamu empeera. Uthman n'abuuza nti you guy, what do you mean by empeera? Nzaagala zonna. Nabbi n'atunulira Uthman n'amugaa nti ya Uthman ogamba ki? N'amugaa nkwongedde endala 10 n'ebiriko. Nabbi n'ava ku mimbali yonna. Nabbi abatannaba bw'ava ku mimbali n'ayimirira wansi n'atunulira Uthman nga tamala. Uthman n'afuluma ebweru n'abaleka ne beesolooza ne batandika okwegeya bagenda ziteekawa biki. Onye ebiseera ebisinga otubeera abaavu, oli bwakuweesera kubanga omulaalo tayinza kuleeta ddoola. Aloota gaazu rusha siina aloota nte. Omusomesa tayinza kuloota sente ddoola era aloota ebibuuzo byazze ebigonvu. Piero iwe omwaka guno yabadde mugonvu kuba buli omu aloota kyakola ki, kubanga okuloota kontinuwasi yaki ya bulamu. Kyotabeera mu bulamu toyinza kiroota nga weebase. You get my point? Agadi n'abalekawo nga beeteesa n'afuluma n'alagira nti eŋŋamiya zijje. Bwe bazireeta n'agala naye bano bagenda zikolera ki, kubanga n'emiguwa na biki tebalina. N'akwata dinaari 1000, la ilaha illallah. N'akwata 1000 dinaari n'aleeta eŋŋamiya 300 ne dinaari 1000 lulamba. How much that? N'abikwasa Nabbi ne sente. Nabbi bwe yazikwata bw'ati n'atuyana n'azibala nga tazimala. Nga bamanyi nti wobeera omwavu bakuwa sente weekweka n'okwoyo azikuwadde. Nje mulaba bakadde omuwa siringi omutwalo gumu niyeekweka n'atunula ebbali n'azibala nga tolaga gayi nze zikuwadde. Ate omuntu esente z'atamanyidde Nabbi sente yazitunuulira n'azikyusa n'azizza ente. Oba nti bayinza okuwa esente n'obulwa n'otulo, oyinza okuzuuka ekiro n'obalamu ng'ate oli weka mu kisenge. Ne Nabbi yazibala n'azikyusa tazikwatangako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga Uthman yali tinkana ne Khadija. You get my point? Kyova olaba Khadija ye muwala yekka Kulthum gwe yawekera mu bufumbo. Muwala wa mutabani wa muwala wani wa Uthman. Uthman bwe yawasa omuwala ono owokubiri Khadija ye yamuwerekera. Agenda wabinyeera. Teri musajja ayinza kugenda mu baavu nti ano naye mukamwana. Agenda mutabani wa Abaasa Mbagaga omutaata agenda nga beesobola.
era ne taata oli obabanga gye batwala muwala we sibagaga tajja atumayo naye wali bwaba bugagaga mukulu munanga ajja kiraba bubi mukulu munanga ajja kola ki ajja kiraba bubi olw'ensonga kyali tebajja kiraba bubi wanaga nti bampe katebe sobola kukola ki kutuula wansi tebajjaga nti alina lunkulu oli mugagga naye abimanyi tebatuuse emyaka egyo tebatuula wansi bwanamuga nti njagala genda kufuna wuzu asobola okumutwala wadde mu ruumu ye ewali ettooyi etuulwako omanyi nti ono mukulu tayinza kutuula ku ttooyi yakusitama nina kumutwala ku yakutuulako kwegamba bamumanyiganya olulimi panati munenya bantu atuyuru ala ashkaliha taqa mwekyemugamba nti ebinyonyi ebyebiwawaatira ebibumu bibuuka ki bibuuka bwonna kubanga bifaanaganya enki embuka bajja kwogera olulimi lumu nga teryasuubira nti gundi yangeya Khadija ye yeetwalira muwala we owa Uthman kubanga mugagga munne abalala si bwe yakikola ntegerese baganda bange naye ekyo tuliko nti Uthman bw'amala okuleeta essente ezo nabbi n'agamba Uthman oyagala ki n'amugamba nti Uthman kyenkuwadde kyensabye Katonda nakkiriza ebyasooka byonna bikugjeeko nebyokola kati abikugjeeko nebyolikola mu maaso byonna bikugjeeko because of faranga. Nabbi tiyali after money, yali after muntu and money. Ayagala omuntu naki esente kati gwe omukazi waba akwagala era naye alina okwongerako gwe ne sente tabeera after money. Muntu then after and you after you then your money. Hey ntusiga nti ayagala nnyo sente gwe after money oba kiri yonna lwokifuna kikola gwe oluvannyuma lwa money after money kyekijja onaze ddi oze after money oba sente zizze oluvannyuma lwo kati back to the point nabbi n'asabira Uthmani n'asonyiyibwa ebyakulembera n'ebyakola ki n'ebyasooka n'ebyakolaawo. That is Uthmani. Naye back to the point into Uthmani nabbi naye lwe yategeera Uthmani kyekiki kakati olwo ate obusiraamu bwonna tebwategeera Uthmani wabula baamutegeera nnyo ku mulembe gwa Umar. Ku mwaka ogwo gwe mbagambye enjala bwegwa buli omu n'atandika okwerya enkuta abantu nibagenda ewa Umaru nibamuzinga nga boolaba bagenda mba RC tibagenze wa chairman nibamuzinga Umaru agenda okukya ng'ennyumba ye teyingirikikamu kiki abantu bagisarawundinze kiki bawaabira njala aga nti ya Umaru enkuba eganya okutonya ensi terina kyemeza n'abaga nti wallahi muddeeyo mugumiikirize inna allaha maa swabirina nibamubuuza nti mpaka ddi n'abagamba nti wallahi bwe muddayo n'enniya entuufu ne tumusaba buyinza okukya bwebunaazibira ajja kuba tolaze ekyokukola ne baddayo bonna nga bamaze okwesiga Umaru bagenda okusaala bagenda okuwulira ku makya nti trip ya Uthmani ekoze eki etuuse Madiina bonna abasuubuzi tebadduka kugenda waani wa Umaru kumugamba nti kyatubulidde kituufu bonna badduka kugenda kukwata kugula mmere Uthmani gyakoze eki kusuubula ne bamutuukako ng'atudde nga gaayi buli omu n'aleeta z'aleeta n'abaga nti buli z'aleeta nti oyagala mmeka nti abuuza olina mmeka nti buli emu nkuwaamu bbiri n'aga nti kutuusa we baatambula emu ne batuuka ku mwenda n'abaga nafunye esinga ezo naye ne situnda leave my food. Tuusa we baatuuka kwasembayo ne bamuga nti Umaru ate bw'ogaana ezoono oba toli serious Uthmani bw'ogaana ezoono tobeera serious tetusuubirayo mu Madiina muntu asobola kugula price esinga eyani eyono n'abaga nti Katonda yanguze dde esinga eyo bamuga nti kiki n'abasomera aya nti omuntu ajja n'ekirungi kimu Katonda aba amuwaamu bimeka 10 n'aga nti emmere eyo buli yenna awulira nga mwavu alye anywe n'abawa ebyokulya bighayiri hisaabu
Kaakati nabana abaagala okusuubula ne babula embeera nabo bagende babisuubule kubanga nga biri tebiggwaayo bwe banajjayo biri bino bajje babitereke nti bye biri n'oggwayo basuubule bino ng'ate biri tebiggwaayo ng'ekitegeeza bino bye baleese bigenda kuvundira mu nnyumba kakodyo ke yabakola. Akati Uthmani tiyakoma kwabyo basahaba abasiraamu bonna bwe baamutiira bw'amala okubawa emmere n'enva n'amala enkeera n'abayita nti mwenna mugende munone hane mwenna abasiraamu Madina mugende kababa we hane bonna nagenda ne baba wa hane kubanga go banywanga sukali kubanga bali banywa ntende ye nabasa ku ddala lya hane liriye kubanga ye yali anywa hane nabaga mugende kababa we hane abamala bonna ne baba wa hane abamala enkeera n'abayita nti muddeyo baba we ntende zibamala ne bamala omwezi mulamba nga balya wa Uthman radiyallahu anhu. Abasiraamu ne baga nti Uthman mumuleke tumutegedde nti taggwaayo. Exactly. Nibategeera nti Uthman tetusobola kumutegeera era n'awangaala. Kaakati bambi Uthman bw'awangaala bw'atyo nabbi bw'afa yasigala yeegomba nnyo okusinkana Uthman. Bwe baasalawo n'aga nti abasiraamu ngenda kubawa amazzi e Madiina gonna n'agula oluzu lw'e Roma n'aluwa abahudi n'abasiraamu bonna nga kubase n'amazzi. Haramu ey'e Madiina n'agitereeza yonna n'agigaziya ku ssente ze n'akubisa emisaafu ogwasooka okkubwa gonna ku ssente ze. Uthman abasiraamu baga tutegezze Uthman kyekiki. Kakati baga to the point Uthman batuuka okubanga bamuyeekera mu bamuyeekera bonna tewali sahaba tewali mwana wa sahaba okujjako omusajja omu yagenda naye ayeekere Uthman agenda okutuuka ng'ali oddman out ng'alaba mu bayeekera Uthman bonna tumuli mwana w'abasahaba temuli basahaba n'abanga bonna talina bamanyi nadda emabega n'agaa bano sibabeeramu. Uthmani ne bamulumba okumala omwezi mulamba nga tafuluma bweru tewali ayingira. Uthmani n'amala omwezi mulamba yamala ennaku 40 ng'alya ng'anywa by then tewali firiji naye nga buli kyonna ewaka weekiri teri kiyingira we teri kifuluma we n'amazzi ge bagulira ne bamugaana okuganywa naye nasigala nga ennyumba ye byonna kikola ki buli kyonna kitambula bulungi. Omusajja yali yeetegekera lockdown tiyamukosa ennaku 40. Basahaba bonna ne beekunga ne bavayo basahaba 700 rajul basahaba n'abaana baabwe nga mulimu ne batabani be aba Fatuma Hassan ne Husaini bonna aba Abdallah ibn Umar Abu Hurayra bonna ne beekunganya ne bagenda ne basarawundinga olubiri lwa Abu Hurayra lwa Uthman radiyallahu anhu tewali ajja kuyingira mumale kutaffe mulyoke mutwale Uthman. Uthman yalina abaddu omutwalo mulamba bonna nga bakutte ebitala. Uthman bwe yabatunuulira bw'ati n'asumagiramu bwe yasimagira n'alaba nabbi mutulo ng'amugamba nti enkya senga osiibulukako naffe. Uthman n'agamba abaddu ne basahaba nti mwenna muve ku nnyumba yange muleke abalabe bayingire. Abaddu mwenna buli yenna ateeka wansi ekitala mutadde ate buli omu asitula ayagala okugenda nakyagende muleke olubiri lwange ne basahaba bumuddeyo nze ngenda wa rafiqul ala ngenda wa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba mumpe empale yange esingayo obulungi bano abasajja tibalaba bwerere bwange nga bankubi ne bamuwa empale ye n'anuyira okusiiba n'ajambala ne bamutanga ennaku z'omwezi 18 mu Dhulhijja. Back to the point nti bwe yamala okulaba gy'alaga nti wali beta n'ata nkireese kubagamba nti bwe tulabanga we gye tulaga owa Katonda walungi twerabira bino ebyaffe nti nsiibi nkoze hijja maze okusaala iti weerabira ebyo n'olemwa n'okulya n'ogabula ku bagenyi abazze akati after oga nange bampwako okulya yeyo hikima okuba nti ennaku ayyamu tashiriki tetuzisiiba kubanga tuba tumaze okufuna kye twagala ne tutuuka n'okwerabira ourselves nga bula Uthman nti yeerabira omubiri gwe n'aga nti abantu mbaleke nze kanfe abaddu mugende mbatadde ne basahaba muddeyo wamu ng'alagira bulagizi ne baddayo Uthman bamutta radiyallahu anhu. Kati back to the point ennaku ezo tezeetaaga kubanga omuntu akola ki
asiiba ku lw'ensonga bbiri. Ensonga esooka hadisi tuzirabye, ensonga ey'okubiri Ibn Rajab gye yatugamba nitubeera twanjuddeyo nga twagala tubeere abagenyi baani ba Katonda. Nze ninga nti n'essanyu eribeerawo, kyennyongerako nga nzi kyokusatu nti essanyu eribeerawo terituganya kukola ki kusiiba, ku kulya bulungi ku Idi. We can forget ourselves olw'essanyu lye tuba nalyo, kati nga kyetaaga olunaku oluddako lwe tuba tukola ki, lwe tuba tulya. Kati kitegeeza tusomye nti ennaku ezo batugaana okusiiba mu zonna, ne batukkiriza okusiiba mu zonna, ne batugaana okusiiba okuggyako abo abaliwa abali e Makka abataafunye kiki kye basaddaaka. Kati bwino waabali tumulabye atugamba nti tetukola ki, tusiiba. Allah wanaaba tusisinkanyiza tujja kulaba bwino abagamba nti tusiiba zonna bajjawa, then tulyoke tugende kubagamba nti tusiiba nga tuliwa eno ab'e Makka batasiiba. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.